Amatendo g'obusaasizi bwa Katonda. Okwagala kwa Katonda kimuli, obusaasizi bwe kibala. Buli muntu abuusabuusa asome ebyamagero by'obusaasizi bwa Katonda alyoke akkirize. Obusaasizi bwa Katonda obukulukuta nga buva mu kitiibwa kya Katonda Kitaffe mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero kya Katonda ekitakoma mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero ekitategeerekeka mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensulo efumbutuka okuva mu kyamagero kya Trinity omutuukirivu ennyo mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero ekitategeerekeka magezi g'abantu oba bamalayika mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda oluzzi olutuviira mu bulamu bwonna n'essanyu mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obulungi okusinga eggulu mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensibuko ebyewuunyizibwa mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obujigiriza ensi yonna mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obukkirira ku nsi mu kigambo yeefuula omuntu mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obukulukuta okuva mu kiwundu ekiggule eky'omutima ogwa Yesu mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuviira mu mutima gwa Yesu naddala aboonoonyi mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero ekitalabika mu kusaawo ositiya entukuvu mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obulabikira mu kutandikawo ekereziya entukuvu mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda mu ssaakalamenti ettukuvu ennyo ery'abatiisimu mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutufuula abatuufu nga buyita mu Yesu Kristo mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obubeera naffe mu bulamu bwaffe bwonna mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuwambaatira naddala mu kaseera ak'okufa mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuwa obulamu obutaggwaawo mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obubeera naffe mu buli kaseera mu bulamu bwaffe mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuwonya omuliro ogutazikira mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda mu kukyusa aboonoonyi abakakanyavu mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obwewuunyizibwa bamalayika obutategeerekeka batuukirivu mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obujjudde ebyewuunyo bya Katonda byonna mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutusitula ne tuva mu bunaku bwaffe bwonna mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensibuko y'essanyu n'okujaganya kwaffe mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutusobozesa okubaawo ne tutazikirira kuggwaawo mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obuzingiramu emirimu gyonna Katonda gy'akola mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda engule y'emirimu gya Katonda gyonna mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ffenna mwe tunnyikibwa mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda okuwoweera. Obusaasizi bwa Katonda okuwoweera okuwoomerevu
okw'emitima egikaluubiriddwa mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda essuubi ery'emitima gyaffe obusaasizi bwa Katonda essuubi erika ku mitima egiterebuse mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekiwummulo ky'emitima n'emirembe awatali kutya mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obusanyuka ku lw'emyoyo emitukuvu mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obuzzaamu essuubi mu abo be liweddemu mu kwesiga. Twegayirire. Ayi Katonda ataggwaawo, ggwe obusaasizi obutakoma era enkuluze y'okukubagiza okutaliiko kkomo. Tunuuliza ekisa era oyongere amaanyi eri tuleme kuterebuka, wabula n'obumalirivu obungi tusobole okwasanguzanga bulijjo ku ekyo ky'oyagala ekitukuvu, ekyo nga kwe kwagala era bwe busaasizi bwennyini 1995. Tukikusaba nga tuyita mu Yezu Kristo Mukama waffe ow'obusaasizi, oyo ng'ali wamu naawe ne Mwoyo Mutuukirivu atulaga obusaasizi emirembe n'emirembe. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.